Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Susan Makula, mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo, avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga aweereza obubaka eri abo bonna aboogera ku bbaawe Bugingo Aloysius. Ono nno ategeezezza nti Bugingo ye big brand eriwo mu kibuga olunaku olwaleero ng'amawulire gonna gabaawo, naye Bugingo ne bw'ayasimula bwasimuzi buli muntu yenna agenda maaso n'okubeera ng'amwogerako oba oliawo n'obumyu bwogera. Kaakati nno full figure atabukidde bakamabe bebaani byonna mbikuleetedde, wabula nkusaba busabe video soko jimpereka like bojiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekinoomu gyali eyo ate osobola okubeera nga obifuna. Kankuwa ebigambo bya Susan Makula Bugingo obiwulirize. Tunulira omusajja gwe bayita Pastor Aloysius Bugingo. This is a man nga bwalwala ssenyiga Uganda yasimula. Sikiwulidde bulungi. Njagala omanye amaanyi ge, njagala soko kunnyonnyola. Yes. Pastor Bugingo bw'ateeka soda ku kituuti n'amusabira ne bagamba yamutunze. Uganda yonna neewummula. Uganda yonna neesirika essaawa zino oyingira social media. Besigye bamukutte. Ani aliko? Taliko Pastor. Alien Skin bamukutte. Pastor yaliko. Sala. President Museveni ali mu kulambula bintu bya Bwanga. Ate yabadde atabuse nnyo. Muzeyi wandi mutugambira ebitundu by'ekyamaalire. Atoti abantu bakwate mutera wulira sala ze tusaba mu kyama. Bwe tuzizza mu lujjudde mu jjatya. Dadiddayo omugambo. Abaweereza. Tuli bulungi na. Mami wano olaba omuntu ng'atambula yeetakula ng'omanya mubi. Kinajjukirwa nti mu weeks ebbiri ze tukubye amabega omusumba Aloysius Bugingo abadde azeetisse ne mukyala we amanyikiddwa nga Susan Makula okuviira ddala we batandikira okubeera nga bavuma Bobi Wine. Awo nno we baleetera ebya soda n'ebirala kwegamba weeks bbiri nnambirira sinakindi omwezi gwa November gwe babadde bagwetikidde ddala nnyo nnyini ddala. Kakati nno Nakangobi Jennifer full figure atabukidde bakamabe n'abagamba nti muteeke Alien Skin ku payroll at least mu muwengayo miliyoni 10 buli mwezi kuba bw'anaabaddukako ne yegatta ne Bobi Wine bigenda kubeera birala. Jjukira nti olunaku luwajjo General Salim Saleh avuddeyo n'afulumya ekiwandiiko n'agoba abayimbi ne bapromota buli ekikwata ku art industry n'abagoba ewe n'abagamba takyabeetaaga. Ebigambo bya Nakangobi Jennifer full figure nzikiriza mbikuwa obiwulire. Musalo twetedde ennaku ku mutima singa at least toziba otandekere nti wateziriwo bubeezi naye abantu booziwa nga tebabagattako, abantu booziwa nga tebabagasa, abantu bemuwasane nga tebabawagira, mutwetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobole okubeera mu bifo bye mulimu ne tuwunzika nga tukaaba naye nga abatabagasa mubawa ssente. Essaawa ya leero ntunulira Alien Skin mumutunudde mwenna mwenna mugambye nolajja mu State House teraba muzeeyi omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine babafuukira ekizibu mugenda gamba kyensi, mugenda gamba kyensi. Nakuweza buli bintu byonna babadde ng'oteekako buteesi buntu bwoti singa essaawa ya Alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu. Ensi mungenda gigamba ki? Omwana alina komande abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku payroll nti buli mwezi Alien Skin afuna miliyoni 10 alisa abaana oba mumugulire ekitaka atwalewo abaana babazimbire babeere n'agagaya yegigafuna emirimu temukisobola singa abavubuka beegatta ku Bobi Wine, singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu. Ensi mungenda gigamba ki? Ti mwamutunulira nga mumulaba, mwamulaba nga akula nga mumulaba. Ebigambo bwe bityo bwe biri Nakangobi Jennifer full figure alidde obuwuka ng'agamba nti munywanyi we Alien Skin bagende mu maaso n'okubeera ng'obaolio bamuwa ku nthimbi naye yeeriire ng'abalala bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bazibawa. Kakati nno gubadde gukyali awo ebya General Salim Saleh okubeera nga agaana abayimbi kw'oteeka bapromota okuddamu okuweebwa ensimbi byeyongera okubeera nga balinnya enkanda. Geera nzikiriza ngende mu maaso n'okuba nga nkuwa vidiyo eno weerabireko mwattu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Omuyimbi ndowooza atayambuka ggulu either yali tamanyi oba yali ku mukono mukyamu ogwa gavumenti eno
efuga eggwanga lino ye yekka atagenda ggulu obalaba bale ku ngalo batono nnyo naye twafuna okulamaga kw'eggulu buli muntu ng'alamaga nga bagenda ne bafunayo ssente ne bafunayo n'ebibiina ndowooza ebiriwo kati bingi byazaalibwa kugenda ku lugendo lw'eggulu. Associations zaali awo mu Didi ezatondebwanga nga bwe zifa ezimu abantu bagendanga ne baga ati mukola akabiina ne badda kibiina ne bakikola ne baddayo ne bafuna ssente ekibiina ne kisasikira kaluma ne bakola ekyokubiri nakyo ne kiddayo. Waliwo ekibiina kyemmanyi bakiyita Legends biri ebi byombi ababikulira abakyala baatabuka naye kibi nti omu ku bo mukwano gwange so saagala kugobagana n'abantu tebakyanyumya na munno oli bwe bakola ekyasooka lwa ssente z'eggulu. Kaakati ne tujja tufuna ebyo bagendanga ne idea olina idea gy'ogenze nayo n'otuukayo n'osangayo kwefu n'osangayo Sendi kwefu agenze kwogera ku bya firimu, Sendi agenze kwogera ku bya event management, gwogenze kwogera ku muzannyo. Awo mukanzunzu ne babaga nti mwegatte mugguse kino. waliwo lumu lwe bagamba nga idea zibaweddeko bagenze ng'abayimbi bagenze ng'abazannyi ba firimu paka leba omulu yagamba jeno mbunamugamba kati abagende be banyumya yamugamba naye olaba mu bivulu ebyo mulimu abakazi abatundiramu swiiti nabo weetaaga obayambe nabagamba mubandeetere kati bo bennyini abagendangayo be bakomawo e Kampala ne bagula gomesi n'ebitengi ne bapangisayo n'obwana obuyonka ne bambuka eggulu kati babeeranga wali nga bali bwebali. Uliriza vako ebyo waliwo eyanyumiza ti waliwo abantu abagenda bamala eggulu y'emyezi ng'eneetaano nga because eggulu it was an issue of numbers bwe kasita watuukanga wali kwefaze alina Sendi naye baagala okuweza namba ng'oyitako mu loogi z'eggulu nga waliyo ababaayo naye mugendere nga baani babawunsa ate babawunsa nga balimu ab'ebivulu n'ab'okumabaala naye nga mulimu olwedda abaagendayo edda n'osanga ba DJ association ndooza tuweza 3 oba 4 kakati n'ogenda oleta bakadongo kamu veteran ne bakadongo kamu abato n'oleta aba upcoming n'oleta abakubi b'ebivuga n'oleta kakati waliwo oli ye nga kyafa kuba buli lwe wagendangayo nga wabaawo transport refund either 5 kakadde oba 2 bwe basooka ne babubabbangako kati jeno n'atandika buwa yalinga direct ku ssimu ya muntu kakati oli ye ndooza engoye yalina ntono jeno n'asobola omumaakira namuga naye sooka ombuuli wajja wano n'abaakadongo kamu n'okomawo ne babawunsa n'ojja kubona n'abakubi b'ebivuga kati ate ozze n'abazannyi ba firimu ekituufu oli ki okitegeera omusajja ne yeebulungulula awo kakati Jeno Sali Musale yafulumiza ekiwandiiko ekigoba abayimbi eggulu olwaleero okusinziira ku mawulire agaliyo waliyo abayimbi sijja bayita bayimbi bannabitone abadde bayambuse edda eggulu nga basuwama Jeno Sali Musale abaweeyo ku ssente mu balina ebivulu byabwe bya festive season nga bw'ayamba abayimbi abalala n'abawaayo ku ssente nabo abaweeyo mu bo baŋŋambye be balengeddeko ku Fresh Kid alinawo ekivulu Mulangira Suuna baŋŋambye mwali baŋŋambye ani omulala Lili Puzzle ate simanya ate oba yasabazaaki kuba enkudi yaggwa kakati Jeno Sale kwe yavudde n'awandiika ekiwandiiko kino kyolaba ku screen awandiika mu mukono gwe n'agamba nti presidential advisor at Creative and President Uganda National Musicians Association wanaba ategeeze Dikenzo butereevu please handle the musicians who are flocking to Gulu
for Christmas festival shows, they are they are interfering with my work in northern Uganda. N'ateekako omukono. Era ekiwandiiko ekyo kyajjiddeko ebigambo waggulu okuva mu Operation Wealth Creation anti General Salim Sale Chief Coordinator yeeraliikiridde era alaze obwennyamivu olw'abayimbi abagufudde omugaano okwambuka eggulu. Kakati ayemphasize nga baveeyo bagende mu structures zaabwe omuli Uganda Musicians Association Federation. N'agamba remain mindful of their engagements and align with national priorities aimed at socio-economic transformation. Akati ne bataginga abantu ab'enjawulo besimanyi oba babataginze nti be basinga okugendayo oba be bakwatagana n'abayimbi. Kale embeera bwetu bwe yatambudde gye n'okuwandiika ekiwandiiko kino obadde okisuubira? Mbadde nkisuubira mu mbeera ya buli ekitandika kikoma. Just like buli ekikula kifa. Naye nze ndi musanyufu. Nga abantu babalinyidde mu mulyo. Ndi musanyufu lwa nsonga. Art industry generally tefunyeemu mu ssente zibadde zidiibuddwa ez'omuwa omusolo okuva eggulu. Abantu bafunye ssente ne beekolamu emirimu. Ngenda kugamba nti bwe mbala okuva ku asemba waggulu, okusemba waggulu katukiwe Afrigo Band, the oldest band. Okay? Ne tugenda paka wansi kwa asembayo. Eddie Sweet kwoboteekawa. Eddie Sweet akola guno naguli Kansala Edrisa Muganza ow'omu Kivu of the Kivu. Katugambe nti sekta yonna. Tugende ne mu drama, comedy, firimu, bano ba Florence Nampijja, tugambe nti bali abantu emiliyoni ki? Emu. Tekuweze bantu 100 bafunye ku ssente z'eggulu. Sente zibadde zeetooloolera nga waliwo amannya nga buli lwogera ekigambo sente waliwo amannya agabaawo. Kati bali ne balowooza bawa industry nga naye balina abantu, waliwo abantu balinganga 200 buli sente zibadde zijja bazibaddemu. Abatulaba ennaku zino abantu tetukyakozesa bongo, tukozesa mitima. Era ensonga lwaki oli ayogera kino oli najja n'amuwemula nga talowoozezza naku ki oli kyayogedde. So byenjogera mbyogere n'abo bamanyi abalowooza, they don't think with their brains but they think with their hearts. Nze industry okutereera na buli muntu ogifunamu na buli muntu okufunamu based on kyataddemu, it will only ever come out of one solution: enforcement and authorization of the copyright law. So General Salim Sale ebbanga lyamazeewo tayina kyatuyambye nga waliwo statement yabuuza being more harm than good or being actually, more good than General harm. Sale's money, with respect to him, but his money has done more harm than good. There are more people abatakolagana today because of good money. Beyond the newsroom gwe mukutu kwasinzira nze Deni akutuusako ensonga zonna n'oba nga atozifuna butereevu. Munzikirize mbasibulire wano mbagalize bye munjagaliza ate tusinkane mu mboozi zaffe endala eziddako nga bwezigoberera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.